Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Lady Maria yenze yagambye nti nzitobereddwa nompe namba yo ku TikTok. Nze obulamu obwange buli kimu kikubwa, bizinensi ekubwa, obufumbo bukubwa, siina mikwano wadde ow'oluganda eyali avuddeyo nti oba abeeko kyanyamba era kyanneewunyisizza nnyo okudda ku TikTok n'ensanga nga wandekeddeyo ennamba yo. Nze ebyange mu nsi muno tewali muntu yenna ayagala kumanya. Nze natandika okusaba nga nakamala okukola S6 yange. Nsabye ntambuddeko buli kimu nkikoze. Kale nnyinza okuba nga sibadde serious nnyo mu kusaba naye buli kimu nkigezezaako ebyange binnemeredde. Buli relationships oba bw'olaba mbufuna ne buggwawo omuntu ava mu bbanga nga talina ky'omukoze n'akwekyangirako n'akugoba. Ekiseera kyatuuka ne nfuna omuvubuka gwe nali nnina mu lockdown awo ng'etandika. That is 2020. Omuvubuka oyo yansaba to moving in of which nange kye nakkiriza ne tutandika okubeera ffenna. Nabeera naye akaseera katono natandika ofuuka violent ng'omuvubuka nkuba, omuvubuka nsamba, okolako ensobi ntono nnyo n'akkuba. Ebyo byonna nabigumiranga kuba yalinga ndabirira. Ngamba kambeerewo sijja kgenda. Twagezaako okunoonya olubuto ebiseera ebyo naye olubuto lwagaana okujja. Okubikwangwizaako mu mwaka gwa 2021 nga bigaanidde ddala. Newankubadde nalina ebizibu ebyange naye ate n'oyo omwami yalina low sperm count. Mu kunoonya ennyo omwana natuuka ekiseera ne neebuuzaako ku bantu ab'enjawulo gye bandagirira n'omukyalo omu alina eddwaliro erijjanjaba ebintu ng'ebyo bye nali nnina era natuukayo n'aŋŋamba nalina ovarian cysts. Mu budde obwo saafuna bujjanjabi era mu 2021 oyo yennyini omusajja oyo yakera ku makya n'agenda okukola bwe yava ku mulimu n'adda n'angobera ebweru. Obulamu bweyongerera ddala okukaluba ate ebyo ebiseera nali sikyakola. Nga nalina akafa we nali nkola ne mukwano gwange omwana neekyangirako n'angoba. Kati bwe nalaba ono ng'amaze okwekyanga naddamu ne nnoonya akafa akalala nkole kubanga luli nali nga nkimanyi nti oluusi bisiraana naye wakiri oba olinawo kasitooko obeerayo n'essuubi. Ne kati nali sikyalina wadde essuubi. Natandika okubeera ewa muganda wange. Singa najja n'abaako gye yantwalako ng'agamba nti basobola okusiba obusungu bw'omusajja ono bwe mbadde mbeera naye akkakkane tuddiŋŋane ne tugenda ne tubigezaako byonna tebyakola. Munnange oluvannyuma yajja we nali nkolera omusajja oyo n'aŋŋamba nnyabo genda mu nnyumba gye twadde tubeera oggyeyo ebintu byo kuba nze naggyeyo ebyange era mazima nagenda otuukamu ennyumba ng'ebintu bye yabitutte waliyo byange byokka. Ennyumba nagivaamu kuba nali sijja gisobola olw'ensonga yali ya bbeeyi ku nze enfuna yange era nakwata ebintu byange ne mbikuba ewa muganda wange. Kati ebiseera ebyo abantu bali baŋŋamba nnyo nti ojjokezeko kebbali oba omusajja oyo yalina ekizibu. Gezaako ku musajja omulala oyinza okufuna olubuto. Kati awo sisita wange we yali abeera walingawo neighbor omuvubuka oyo bwe yandaba kyava atandika okunkwana n'aŋŋamba nakulaba dda era nze kyandeeta okupangisa wano ennyumba bwe twajja ozirambula nakusangawo ne ndowooza nti w'obeera kwe kufunawo ennyumba naye nze bulijjo nkwagala. Omwami ono munyankole namutuuza wansi ne mugamba naye ggwe amawanga gammwe nga gaboola abantu nze omukazi omuganda bananjagala. Kyava ŋŋamba nga lwaki tebakwagala. Ffe waffe tewaliyo tribalism. Nze mu famire mwenva bawasiza mu buli kika. Bawasiza abasoga, bawasiza abaganda ne bannyinaze bafumbiddwa mu bika eby'enjawulo. Tokikweraliikiriza ate n'ekirungi wakulanga abeewaffe. Namugamba nedda ekyokulanga abeewammwe saagala kikulimbe oba olowooze nti ojja kirimbisa abeewammwe. Nze ndi mixed blood. Maama wange Munyarwanda te taata wange Muganda era tekijjaawo kiri nti ndi Muganda nga nkonviisinga nga mmatiza nti buli kimu kijja kuba bulungi nemme kweraliikirira nga nange omutima gumba wamu nga tutandika lugendo lwaffe lwa mukwano. Jjukira nga bwe nkugambye nti nali nagenda ne bankebera ne bansanga nga ne ovarian cyst. Omwami ono nakimunnyonnyola ne mugamba era eyo complication ennemesa okufuna olubuto teyali mubi yampa ssente zonna ze bansaba okunzijanjaba era bwe ntyo nagenda nefuna treatment nga nakakwatagana n'omwami ono ebintu byaffe byali bya speed nnyo wayita emyezi 2 gyokka ngenda okwekebera nga nina olubuto lwe. Ebiseera ebyawo nali nepangisiriza akazigo kange yajja n'annumbayo n'aŋŋamba nedda mukyala omwana wange togenda mmulerera wabweru jangu tumuvinge in tutandika okubeera ffenna tulabirire omwana oyo. Bwe ntyo natandika okubeera naye obulamu twabutambuza mpola mpola nembeera n'olubuto ne lukula. Ebiseera ebyo yayagalamukko okwekyanga ku lubuto naye namala n'enzaala ate nasanyukira omwana. Ebiseera ebyo naye ntandise n'okubako ebintu bye mpulira kubanga nze taata w'abaana bange omusajja oyo omuntu nnyo w'abakazi mikwano gye bakazi abantu bonna bamuli okumpi bakazi obulamu bwe bwonna
abeera comfortable ng'ali wali bakazi. Kati omu ku bo yali yantukira n'angamba wabula beera mwegendereza, omusajja oyo ng'alabika ajja kukusuulawo ng'omaze okuzaala kubanga ayogera nnyo ku ky'okwagala okudda mu single life ye gye yalimu nga tonnajja. Bwe ntyo natuza tata w'abaana bange ne mbimubuuza. Mpozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe, kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkuruma Road, Suite M663. Nemubuuza olina enteekateeka y'okunzirukako. Nankonvinsi nga nangamba ebyo yabigambye ateekwa okuba mukazi. Golooza bo tebanneegwanyiza, nange banneegwanyiza. Era baagala gwe osolewo ekikyo odduka ogende. Nange munaaye nakkiriza bye yaŋŋamba. Kumbe ekintu kikula. Bwe mmala okuzaala yampa akakadde ntandika okukola era napangisa ekifo. Naye ekifo kiri kyalinga ekiriko ow'amalogo. Buli lwe nagendangayo ne bebi wange ng'alwala era nakomekeranga ebiseera ebisinga mbimala waka nga sigenda kukola. Natuuka ekiseera ne ndaba nga bizinensi egwa ne neebuuza ye enfa ki, kansooke mbeere waka nkuze omwana asooka aveemu ndyoke nziremu nzireyo nkole. Wayitawo akabanga katono nnyo nefuna olubuto olwokubiri. Natya nnyo kubanga omusajja ono yali buli kaseera ngamba saagala tuddemu kuzaala mwana wakubiri nga tukyali muzigo. Njagala tubeere n'oyo omu gwe tulina paka bwe tunaamala okwetereeza. Ate n'okukyuka yali akyuse nnyo nga ddala eti akomawo atamidde ayombayomba buli kaseera. Ebiseera ebyo nali ntandise okubaako obuntu obutonotono bwenkola bwe nalabanga ku TikTok, simanya okwata akapapula n'owandiika erinnya ly'omusajja n'oliteeka mu kacupa nga mbikola naye ng'ebyange tebikola. Niwe nakolanga ntya ng'ebyange tebikola. Naye ate nagenda okudda mu comment section ng'oli awa testimony agamba nze omusajja yayanjudde waffe, nze omusajja yazze n'akyala, nze yangulidde ennyumba, naye era nze ebyo byonna ne byabeerawo era obwongo bwange tebwasooka kuzuukuka. Awo amagezi gajja mangu ne neegamba nti kati nteeka okutandika okukola. Omusajja ono engeri gy'atandise okukyuka ate nga yangamba tayagala kuzaala. Saagala kintu kyonna kigenda muteeka ku pressure ate nange kinammalako mirembe nga nfuna kalimu nga ntandika kukola. Ddaaki yatuuka ekiseera n'akimanya nti nali nina olubuto. N'angamba tewali kyakukola. Tugume ate oba lwazze. Ekirungi kasita okola nange nkola. Tujja kulaba engeri gye tunaabeezaawo omwana. Kyava mbuzi ogenda kuddayo egaddumire gy'ogenda okuzaalira ne mugamba ye kuba omwana nga asooka namuzaalira we gaddumire ku Health Center. N'agamba akasente kaabwe ko kaba kangiko ko kati kyetaagisa okuŋŋaanya akasente nange nga bwe nkuŋŋaanya nga tulinako otuteeka ssente ezo. Omwana ono atuuka okuzaalibwa nga tewaliwo obuzibu bwonna bwa bwetaavu. Nga bw'omanya embuto ento natuuka ekiseera ng'olubuto luŋŋonza ate nga nina bebi ate nkola naye. Kye twava tutuula ne tuteesa tufune omukozi ajja nnyambengako nga ndeeta mukozi waka. Olunaku lwe natuusa omukozi waka namufunako ekirooto ekibi. Nga ndaba omuwala oyo ayimiridde wabbali ali mu kunsekerera ng'afenseko bwakuba obukule ng'omusajja ankasukidde ebintu ebweru. Kati ekirooto ekyo nakitya nnyo kuba nze ntera okuloota ebirooto ne bituukirira. Era ebiseera ebisinga nze wemba naasiraana ntera okuloota nga ndi mu buyumba eyo obukadde oba nga ndi mu busomero eyo gye nasomera obwedda oba nga ndi mu bifo ebikaddekadde era bwe nti embeera yange etandika okudda emabega paka bwe nzira ku zero. Engeri gye nno omusabi nnyo ate ng'era ndi mulokole. Nagende wa pasita wange ebiseera bye yali ansumba ne munnyonnyola ekirooto ekyo. Kyava ngamba ekyo ekirooto nga nkitiddemu biyinza obutaba birungi, omuwala oyo mukwate omuzeeyo gye wamugje. Wabula oba yali laavu oba busiru simanyi. Kubanga omukozi oyo stepmother wa bba wange yali yamutuwadde. Ate abantu abo sibalinaako buzibu bambi kuba nali mbaddeko n'ewaabwe. Naye nga olaba nga mama n'omwana bakwatagana nnyo. Era ono taata w'abaana bange agendera ddala paka ne mu kisenge kya maama we. Kati nali saagala mbeera yonna egenda kuleetawo kacyankalano. Era naye kennyini bwe namugamba yaŋŋamba kinaalabika kitya nga tuzzizaayo omuwala gwe bakaleeta. Lindako kakolewo omwezi gumu gwokka tujje tumuzeeyo. Konze kale kati oluvannyuma natuuza omuwala wansi ne tunyumyanyumya tuba tunyumyanyumya kyenva mubuuza wali okozeeko wali oleze ku baana n'aŋŋamba ye ne gye mbadde ndera baana. Ne mubuuza katula kiwavuddeyo. Kyava ngamba nti anti ne anko baayawukana. Bambi nno ne neeyongera okutiira ddala. Obulamu bwatandikira ddala okukaluba. Waliwo omulamu wange eyali tanjagalirako ddala kubanga sinze mukazi gwe yali ayagala mwannyina afumbirwe. Era omuwala oyo naye bamuleeta n'atandika okubeerawo naffe. Lwakyalumu omusajja oyo nga tetuyambe nga tetulinaako buzibu bwonna bwe tulina. N'akeera ku makya n'aggyako omufaliso ogumu ku buliri n'aguteeka wansi. N'akubaawo enkambi ye
n'alekera osulanga mu kitanda. Neneebuuza kye kituusewo era abadde ki nga nkambwalira bukambuwalizi yambogolera buboggolezi yatuuka n'ekiseera n'aŋŋamba gwe n'ekyo ekyana kyo munviire mugende bwe kiri bakyange kiri nnoonya ate essaawa eno ggwe nange ekimotoka kyaffe kyawaba. Omusajja yayogera ebigambo bingi olwo ne tutandika okutoba n'embeera. Mulamu wange ne maidi banzimbako akayumba nze ng'ogamba wali wakasi wange. Olwo mami atandise okukuta ssente azirekera mulamu wange. Mulamu wange ne maidi batandikanga okunkolako emboozi ne bangeya ne boogera buli kimu ky'owulira ekisoboka n'ekitasoboka. Ne tutuuka ekiseera mu nju omwo nga ne we mba njagala kulaba ku TV. Nina okusooka okwetoowaza nsabe mulamu wange anzikirize ndabeko ku TV. Embeera yeyongera okubijja buli kimu ne kigendera ddala mu maaso n'okwonooneka. Omusajja nga wadde n'amata g'omwana tagaleka. Mulamu wange wabanga yasazeewo nti tajja gagula era tebaagagulanga. Namanya nti nina nno munnange okuddayo ntandika okukola era naddayo ne ntandika okukola. Nze omuntu eyafuna omulimu ogwo nga nfuna hips ne hips z'emirimu natuuka ekiseera nga sikyafunayo yadde akalimu akabibibi nga ne be twakolanga nabo mu dduuka mwe nali nkolera nga emirimu bagifulumya ebweru ne bagigabira abantu abalala naye nga tebagimpadde. Natandika okusiraana mpola mpola paka abantu batandika okumpa amagezi nti lwaki tokwata omwana oyo n'omuzaayo ewaabwe. Nga nkwata muwala mmuze gye yava tuba tutuuka ku paaka kyava nkuba akakule n'aŋŋamba ndaba naawe bagenda kukugoba nze nkusoose busoosi naye naawe ogenda kungoberera. Ne mubuuza otegeeza ki n'aŋŋamba ndaba bagenda kuleeta omukazi omulala. Kati ye ne mulamu wange baali bakimanyi nti omwami ono yali yafunisa omukyalo omulala olubuto era nga balindirira zadde. Omusajja yayongera okungobaganya ne ntuuka ekiseera nga ne ku mulimu we nnina okufunira eddembe. Nninnya 2,000 okuva gye nsula ate nzirirayo 3,000 1,500 naye nga nazo sizikola. Otuuka mu kibuga n'okola 2,000 zokka nga tezikumala na ku transport. Ate n'ekyewuunyisa ye omugole yali ammanyi era kyandeetera okulowooza nti ye yali yantandikako okundoga ng'obudde bukyali. Ekiseera kyatuuka ewaka ng'omwami akomawo natteekaawe n'omukozi waliwo yali ng'akyaliwo ne balya ye ne mwannyina n'omukozi naye nga ffe tebatuwadde wadde ekyokulya. Natuuka ekiseera ng'olubuto olw'ekyanga ng'olwagala okuvaamu. Omwami yatabukira ddala n'essaawa ze yali ayingirirako n'azongererayo ddala nga tekimugana na kubeerawo mu nnyumba ng'atudde n'akubira abakyala be bayagala okukubira ne banyumya emboozi zaabwe ze baayagalanga. Ate bano olw'olumu lwe yabanga yeevuddemu amperekereko ennyamwezi nga ye lwayagadde. Yaŋŋamba sigeza ne nkulya nga weeyimbyayimbya nze saagala mwannyinaze amanye nti nze naawe twewerekera ennyamwezi. Mu bufunze olugendo lwalina kubeera nga lwa mpola mpola ate era mu kasirise ate nga kyabanga ku ye ebyo bye byaggwanga. Olwo nno olw'olumu lwe yabanga yeevuddemu ndoozanga omugole aba yakiise embuga oba sinakindi nga kwolwo yeekanamye ate ng'alabika omuwala oyo yali yamusuubiza n'omuwoowa. Kati lwali lumu mbandi awo olubuto ne lutandika okunnuma bubi nnyo nnyo era ne walula bwe waliza okutuuka ku kadispensary akatuli awo kumpi. Bwe ntuukayo ne bansaba enamba ye y'essimu bamukubire ajje kubanga embeera gye nali ndimu n'abasawo yali ebeeraliikiriza nga balowooza luyinza okuvaamu. Baamukubira era bwe yajja yatuukawo butuusi ndowooza seconds ntono nnyo n'amala n'atambula n'addayo ne yeeyongerayo gy'abadde ava. Omusawo n'aŋŋamba yette enamba y'essimu yonna tukubire abeewammwe kubanga olubuto luno lutabukidde ddala. Namuwa ennamba ya mukyala muyita na maama naye nga si wa luganda lwange. Kyava mugamba munnange mutukuumireko awo asula awo tujja kujja enkya kuba obudde bwali buzibye. Nabeerayo mu ddwaliro ne banzijanjabako bye banzijanjabako era bwe bamala ne bansiibula. Mu kukomawo nakomawo kiro ssaawa nga 7 ne ntulaawo kabalaza kuba baali bansibiddeyo. Mba ndi awo ne wajjawo akamotoka akatono. Mu mmotoka eyo mwalimu omuwala ng'ayomba nnyo waŋŋamba ogenda sulawo omukazi oganya okwesonyiwa omukazi lwaki tolekawo omukazi nze onimbye okumala ebbanga mbikooye byali bingi bye yali ayogera. Kati mba ndi awo nga ndaba omukulu afuluma ng'ali mu bokisa. Kyenva mubuuza ate gwe ali mu bokisa olaga wa n'aŋŋamba agenda kwogeramu na mukazi wa mukwano gwe. Ne muddamu ne mubuuza bw'oba ogenda okulaba mukazi wa mukwano gw'ofulumira mu bokisa. Nagenda okulaba nga binsumbuyira bwerere nakunnumya mutwe. Kyenva nsituka ne nnyingira ne nkwata ka baby bag ke nali nina ne nkwata omwana gwange ne mugamba omanyi kansooke ngendeko ewa ssenga nja kudda nga mmaze okukkakkana. Yansikako omwana n'atandika okuyomba. Omwana wange omutwala wa toyina gy'otwala mwana wange leka omwana wange oba oyagala ogenda ozunga ebibyo. Ne mugamba nze sobola kuleka wano omwana wange kati atenga essimu naye yali evuga nga terekeraawo
bw'asala n'agenda n'adda ku sayidi eri ne batandika okwogera nagera tandaba ne nkwata omwana wange ne ntambula ne neeyongerayo. Bwe ntuuka ewa ssenga obulokole nabussa wabbali ne ntandika okwetambulira. Nduza nagenda ku basawo nga 8 naye ng'abana ku abo nasangangayo abantu nga baba obujulizi nti nze omusajja wange yali yagenda ng'afunye omukazi omulala naye n'omusajja yankomezawo omusajja wange. Nze omusajja wange yali yazaala ne mukazi omwana naye yamusuulawo n'adda ewange ne tuddiŋŋana. Nze omusajja wange kino omusajja wange kiri. Buli omu byamukolera naye nze ewange byagaana. Kati omu ku abo abasawo yamukolako ko enfunda zaweranga 3 nga buli kaseera ayongeramu ekipya. Ne ku mulundi ng'ogwokuna yangamba muwala olaba ensonga zino tetujja sobola kuzitambuza ng'oli muzito. Sooka oddeyo omale okuzaala omwana oyo. Bw'onoomala okuzaala omwana ng'olaba n'okubleedinga kulekedde awo ojja kukomawo nja kukolako ku zino ssente zennyini ze wampa sigenda kusaba ssente endala. Natandika kusabirira nzaala ddi era kaseera kaatuuka ne nzaala. Bwe nazaala mukwano gwange yamukubira essimu n'amugamba mukazi we azadde. Teyali mubi najja mu ddwaliro n'asanyuka nnyo era yakubira abeewabwe gw'ataagamba nti muzaalidde omwana omulenzi nga taliiwo. Ng'atandika tulabirirako bye yatulabirirako. Bannange omwana olwali okuvaako ekirira bw'ati omusajja ndoza n'addayo mu default. Olwo omukazi oli ng'alabika aluze. Omusajja ne yeekyanga n'atusulawo n'omwana. Nagendanga okulaba omwana wange nga ku lubuto kuliko obusuwasuwa ng'alinga alina ekireego nga ne ku mutwe kuliko obusuwasuwa kyokka nga bwe mulaga omuntu omulala yenna tamulaba nze nzekka nze nali nsobola okulaba omwana. Batulagirira mugendeke wa mulirwa gundi era buli gye bandagirira nagendayo okukakkana ng'ekyo ekireego kivuddewo kigenze. Bannange omusajja yatukyawa nze mbonyeebonye n'omwana natuuka n'ekiseera ne ngenda mbeerako ewaabwe okumala omwezi mulamba naye nga ffe bulaba twayawukana dda. Ebbanga lyetoolodde. Bwe yafubutuka nga gy'afubutuseeyo n'ayagala gye twewerekere Nnyamwezi. Natuuka ekiseera ne mugana nedda mukwano. Waliwo ebintu ebitajja kusoboka. Nze nawe tumaze omwaka mulamba tetulabagana. Simanyi gy'oyitira, simanyi biki by'okola. Lwaki onneesibako nkuwerekere Nnyamwezi? Ne mugamba tugende twekebeze bwe tuneesanga nga tuli balamu bulungi onzizeeyo mu maka gange. Kyava aseka n'aŋŋamba lwaki tofuna pasipoti n'ogenda okolerera abaana bo nze n'onneesonyiwa. Lady Maria lwaki nkugamba ebintu bino? Mbikugambye olw'ensonga tomanyi ate nga mbadde neetaaga omuntu okubuulirako ku kinnuma. Ekyokubiri oba oli awo olina ewantu wonna gy'omanyi kulaba oba nondagirira omuntu yenna oba nabbi oba musawo ekizibu ekindiko gy'osobola okundagirira. Nina emboozi gye nawulirako ng'onyumya ku muwala abaali bakola ebya meditation oba osobola okundagirirako eyo. Ne bwe ndikola ddagala teriraka ne nfukamira wansi kusaba nzisaale zange tezikola. Nze gwolaba mu Desemba w'omwaka oguwedde nafunayo omukyala ng'alina ebintu byampa n'entunda ne mala ne muweereza ssente on weekly basis. Bannange nze kennyini neereetera obuzibu emabega kaawo. Mba nzunga ku TikTok nga ngenda ngwa kwemu ku page z'abalamu bange. Kyenva mpitirako ne mu comment section. Ngenda okutuuka mu comment section nga waliyo omukyala akomenti nze ng'agamba senga muto obwavu nga bungi mpa ku ssente. Kati era nange saali mubi ne ngenda ne nkeberako ku oyo omukyala ndabe ate ono ayita senga muto yaani. Bwe ntyo nga neefula wa CID oba wa CIA kyonna kye kiri nga ngenda ku page ya mukyala ono. Ngenda okutunuulira ebifaananyi bye byonna ebisinga obungi ng'ali ku mwalo ate nga tata w'abaana bange. Akolera ku gimu ku myalo egiri wano mu Uganda. Ate ngenda okwetegereza ezimu ku comments ezaali mu posts z'omuwala oyo nga mulamu wange ayina post emu yaliko kibebi gye yakomentingako our prince. Konze yemwe obusiru nga nkwata screenshot nga nzikuba nga nziweereza tata w'omwana wange nga mpeerezaako ne mulamu wange. Nalinganga asiikudde eddogo obupya. Nagamba omwami mukulike bebi nanziramu nangamba ekitiibwa kya Mukama. Kati ate mulamu wange ye yaŋŋamba wabula nno naawe weefula anoonyereza ebitakukwatako. Gwaneegambye mbuno oyo omwana wa gundi. Omwana si wuuyo bwono brother wange omulala. Ebiseera ebyo omwami yali yatandika ng'atuweerezayoko ku busente olw'olumu ng'atuweerezayoko ekitundu kya rent bw'atyo. Ky'oba teweerabira omukyala oyo yatuweereza ssente kati eyalibadde ng'omugole era amanya gange gombi nga womanyiza era ge nakozesa ku ndagamuntu. Ne juzi yankubirako nangamba gwe nnyabo last week wafuna ssente mmeka nze njagala kubalansinga bitabo. Kati nkwata essimu nkubire omwami mugambe lwaki naye omuntu otalekerawo kunkubira essimu. Omwami yanvuma kyatanvuma
nampemula naye nga sina kye mmukoze ekyo kyokka kye mugambyeko. Dakiika emu bbiri n'aŋŋamba lwaki togenda n'okuba ekyeyolabirira abaana bo, nze nakukoowa oli wa bizibu, olina ebizibu bingi, ebizibu byo byantama. Kati y'ensonga endese wano Lady Maria, nsaba buyambi. Lady Maria, nsaba abawuliriza abo bw'abeerayo omuntu yenna ng'alina father oba pastor oba nabbi oba musawo muganda oba sheeyi yenna gw'amanyi ng'asobola okuziggyako kino ekyanteekebwako anyambe andagirireyo. Nze wendi wano sinoonya buyambi bwa ssente newankubadde tuli mu mbeera mbi n'abaana bange n'okusiba tusiiba oluusi nina abaana bato ddala naye ate seetaaga buyambi bwa nsimbi olw'ensonga tebugenda kubeerangawo obudde bwonna. Nze kye nnwanako kuvaako ekyo kyanteekebwako, mujja wange yammanya nze nga sinnammanya, era ayinza okuba nga yalina waazi yonna ekola buli kyawulira ky'asobola ku nze. Nze nina okukkiriza nti mujja wange yandoga. Nze gola nafumbirwa ndi muntu mukulu ate era ne gye nnava ewaffe ebizibu byayo mbimanyi era n'ennaku yange ngimanyi. Nze muntu eyali ready okutuula nfumbire omusajja wange mbeerewo nkole buli kisoboka, kubanga n'ebiseera ebyo nali nga twakawukana n'omusajja oyo buli omu yantebereza nti ndi malaaya, ndabika nafuna olubuto nga ndi mu nju y'omusajja, y'ensonga lwaki twayawukana. Naye mukama wa buyinza nagenda okuzaala omwana nga kaboni kopiyooli, era omusajja oyo yabagamba nti omukazi oyo mumulaba musobola okumuŋŋambako ekintu kyonna ekyobusiru n'enkikkiriza, naye obwenzi agamagezi tagalina ate ng'era talimba. Amazima matuufu ndi eno omutima gunnuma omusajja oyo kubanga yazaala omwana, kuba nze we nayawukanira naye emabegako nalina olubuto lwa myezi ng'ena. Okuva olwo paka essaawa eno sirina muntu yenna gwe nalimbaddeko naye okuggyako ye kennyini era lwe yajja nannimbiikiriza. Bwe yamala okunnimbiikiriza ne tumala ekizadde gwe gwakoma. Kyokka yaali eyo ali mu kweyagala, alina mu ssanyu. Bw'atyo nno mwanaatu oyo bw'asobeddwa ng'asaba mumwe ku magezi, wabaayo omuntu yenna alina engeri gy'osobola okumuyambamu, wandiika wano mu comment section, ajja kubajja mu inbox yo oba ajjangu mu inbox yange nkuwe social media handle ye mwogere. Mbagala nnyo mwenna abekumidde ku mukutu gwa YouTube, mwebale nnyo ddala. Era temujanga okwo subscribe, comment, like, share, ate tekako ne notification button nga video yonna empya ebeetuuseeyo gwasooka okugiraba. Norecho downloading a right now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.